Liwo mukimanyi nti Bebe Cool ne Zuena bawezeza emyaka 2 mu bufumbo. Emyaka 2 mu bufumbo. Ekisinza okunsanyusa ku story ya Zuena oba ku byabadde ayogera Zuena. Ataddeyo paragraph number okututegeeza butya bwe ba getting married nti bwali bwe buti ng'ate bagenze bo bagamba nti omanyi nga bwe munaweera ewaka ndowooza laavu neebagira oba ne mukyankalanamu awo ndowooza ne mutandika okugamba naye omanyi ndowooza okwesibira awamu n'okumanya nti kati bane laavu yaffe neenawe etuuse tugende tufumbiriganwe. Bali waka just nga bali byawe bafuluma bufulumya no bagamba tugende. Ne bagenda wano ku Crane Chambers batuukira mu wa lawyer nga lawyer akola ki agatta bantu bagenda okuvaayo nga bagatte. Era n'akugamba wuyo Zuena n'agamba nti yalina sente za gawuni yayita ina watandikira ng'omukyala Bebe teyalina sente mu mbeera yaabwe ne Bebe oyagadde Zuena Bebe Cool. Oyagadde omwana ati naye mu mbeera yaabwe kati gweteebereza embaga nga musajja watunula atyo laba bagenda okuvaayo nga bagatte. Naye laba omuwala musanyufu muzibu ate naye yagambye nti yagenda okufuluma wali erimu okuva mu kasenga ako nga essanyu lyalina talirabanga. Naye laba Mukama kyabakoledde olunaku lwaliro laba Mukama kyabatuusizzaako oba ontegeera ebiseera bayibayite balina adde ekumi bayite balina batandikira naye laba Mukama byabawadde ebyo nno nga bikyali abatugambye no tugamba mbu bagenda okutuuka ewaka bwe bati mbu olwo Bebe nga takyamuyita na linnya lya Zuena atandise omuyita mukyala wange ne weekiteetaagisa. Omanyi ebyo ebyo omusajja agamba mukyala wange kimu bibiri mukyala wange sookojje tekyamuyita linnya mukyala wange sookojje. That story is so funny. Kale kkiriza nsooke nkange mu katono bwe nti kankole ku nsimbi bwe nkomawo nakali ke mbasuubiza programu y'aba boda boda mu programu ya kiri kitya ku boda boda tovaako.